Biswanka omukulu enkolagana yo erieta n'omukulu amanyikiddwa nga Black Panther. Black Panther ono wa TikTok? Yes, kyonna kyali TikTok, Facebook simbi. Obadde omanyeta. Muli bakyali azin mwedetinga anti kati nze nagambye wabawo ensonga nga zo kale tukerevo tukeko wansi tuogereko umayine kabaka ande no TV yo Expo TV ya mani obyaniriza ku TV yo mbale mayisi bibereri mu content wa TikTok tudde no mu byabato nga tebisala nekiri oke sandi agade discuss ataka ko agamba nti ali content wa wali omuwama ati kali kyengambye gwe kyotwala kikyo lewe nzia ne kugamba content gwe twala ekyo bongamba nti toyagala kati sima yawo bwe nabuza n'obuuliza gwe nawe nabasanga ku live nga wetonda okwetonda ku n'ogamba tosobera obeerawo watali kye nagambye nti bwe mba ngambye nti leero content twala ekyo akagambo kakasemba nze nkute akagambo kange full stop nenga akagamba kasembayo Biswanka top CEO Biswanka Unity Platform presidential candidate 2026 Expo TV to the world. Expo TV commenting and subscribing or sharing. So nga chi sente z'abayimbi ne billion ezazze nange nibo baba weziri bampeko. Baida oli mu kibina kyo oli muwuma oba oli mu yakenzo. Wona ndi chiya. Oli mweka chiya. Mundo ngomba mu chiya yambe. Gaize ndi chiya. Wa Uncle Kenzo ndi chiya chiyambi obera wakati wa Kenzo ne wa Ansi yonna ndi chiya bachiya asente ko brother yanga bige bizanyeyo mbuto chiya kwepe neyo wepe nako nyo bizanyo bungi bubuna kwepe na kwa bawala mize byonna nze ngugambe ndi chiya wazanya kakebe byonna buli kimu kagobako byonna byonna netball, volleyball, football, bediball yet. Bediball. Ate bangamba oli muzimu mu bediball. Bediball tokamanyako kagemu. Bangamba oli muzibu. Konna kyekali. No, ozanya akapiira nenga wogwa waliwo engeri y'ekifalisi ekigonda. Yes, nange nkakiriza. Kyonna kyekali oli muzimu mu bediball. Byonna nze gambe bediball, netball, tennis byonna. Biswanka omukulu enkolagana yo erieta n'omukulu amanyikiddwa nga Black Panther. Black Panther ono wa TikTok? Yes, kyonna kyali TikTok, Facebook simbi. Obadde omanyeta. Muli bakyali azin mwedetinga anti kati nze nagambye wabawo ensonga nga zo kale tukerevo tukeko wansi tuogereko umayine kabaka ande no TV yo Expo TV ya mani obyaniriza ku TV yo mbale mayisi bibereri mu content wa TikTok tudde no mu byabato nga tebisala nekiri oke tetwinambwa mulinamu ensonga jigijigi kyekya okweba nyonyola okwekwasaganya muki mweyagala okweyagala batya nga tweyagala tulina buzibu si bakyali obula nti ono nga twekola ebyekisiru nga mwekola ebyamubirundeka twekola ebyekisiru kati abo boyina buuzayo endowooza nti ye namubuuza nagamba ki naŋŋamba nze Biswanka mutwalanga mukwano gwange naye yaleka njagala ebyalaavu kati kyeyagamba kiri kituufu ndowooza gw'omwagala ebyalaavu ye gw'olina obuuza mwana anti yaŋŋamba nti omwagala ebyalaavu era luyajjeeyo ekiro wali oyagala piica nagamba andi kati kiri oka osobola otwala kyonna kyoyagala njagadde side yo Biswanka nze buli omu mba njagala kati abeere awo kuba olina comment gyewakola ku TV neeba nga temuyisizaamu bulungi batya nga yaani nze nagambye olina mubuuza ye kyakuwa kyekyo ekisembayo kubaka nze nagambye sandyagadde nnyo ensonga ziri zisale no ku TV yo naye naziyise obulungi bwa Panther mukwano gwaffe bulungi nnyo mukwano gwo mukwano gwange ne abe enyumyo kandi kanyize mugambe
kyakuwa kiba kituufu kyaliwo kyakuwa kiba kituufu sandyagadde bidiscussi ate kano kwagamba nti ali content oba wali omuwamafuta anti kali kye kyenkugambye gwe kyotwala kikyo leero wenzira nekugamba content gwe twala ekyo bw'oŋŋamba nti tweyagala kati simanyi awo bwena buuza n'obuwuliriza gwe naawe nabasanga ku live nga weetonda okwetonda ku n'ogamba tosobera obeerawo waatali kyeyo kye nagambye nti bwe mba nkugambye nti leero content twala ekyo leero bw'oŋŋamba kino kati kyekituufu nange ndi confused bana munsaasira omukulu andi kati nze nagambye saagala kwambusa nsonga kati ensonga bwe njiwe nnyo amakulu bajja lowooza ya makulu nnyo kumbe talina kiddako wandingambye ku rest of my life wakoze otya okukola nsonga ez'amaanyi bwezito n'abalabye mu studio ne John Black kyekijja kati John Black mu kimulimi Biswanka saga bintu no reality to muyimbi ndi muki muyimbi tukakuume ddi waffe twakalinze dde twakalanga n'omwaka gutandisa okolapusinga omwaka kajja mwaka guli ku kalulu 2025 akayimba kali ne John Black aka campaign kajja mu bululu awo bwe wati mubonna lwaki John Black yeyaze nanti kati ajja kukunga abeebusoga nze gatoobu nagambe wayi nino noonya buli wamu otapinge ku mafuta ge nyokuwe kati Uncle Black ajja bakutape toma siye kasada agenda abakoba olusoga kajja mu mwaka gwa bululu awo kati ate mu West ogenda tapinga kuwani bantu bonna basajja b'amaanyi bangi ba rage bawoniza abayimbi b'eno mu Central mbwe musala mu Western enkoni zijja balya kyavudde mukole challenge za gundi mwebayo ensonga lwaki gwe bagituddemu mugole challenge za rage bade bagenda bakuba emboko kyogamba rage ya determining rage yadumidde ye kabaka wa West twamula ku stage nga ze n'omuggo akabonero ko lutalo zinagambe wayi bajja bakuba enkoni rage kugwa omulaba is he a national artist a regional artist national artist yasinga omanyi nti abantu baba bazoleya oshege kukuzoleya okwekisiru ebyo nenga rage musajja w'amaanyi nnyo Uganda yonna bagambe akomawo era rage nze njaga nyona muno nyampe ne kola rage alina amaanyi mu Western Uganda nze namulabira twali emubende ku kivulu kya saha ne Jovan Luzinda ne baagala oleta saha mbu munene abantu bagamba twagala rage oba tayimba je ku stage ayimirirawo ebyo tebiri ne bamufuwa sente nga tayimba yase kati bano abatamanyi Lunyankole bwe bawuliramu akolunyankole ke batategedde nti awo ebyo byabyeyo kirenga namwe eno batekamu oluzungu ng'abaana bafe abaluma omuddo tebabitege nze nange siri faani nnyo wa nnyimba za luzungu era bati kati nga omanyi nti audience ziba nnyingi so jja waliwo bano abantu abeekanasa abatogera Luganda nga gulinga muziro lwe ngayagala luzungu kakyo muluyimba n'ogamba waayo anteekemu loving you is my full time job kinali abeeri bakawulire awe nti I wanna stay with you for the rest of my life nenga nze siri wa luzungu mwana nyumira nnyo abatali onyumira nnyo bana Uganda bonna oli local artist wonna wendi toli international kyonna kyekiri nyenga wegomba ogendako international ewa ngewa Africa yonna Africa nga nsiki Africa yonna nsi zonna Nigeria South Africa ensi nnyingi bwe baba baneetaaze ne bankubira kasimu nti waye jangu otuyiseemu nga Joshua Baraka atukuba onaana nekuba across naye kati nze kiboke webanoonyako ne bagamba waye top jangu otuyiseemu wane Nigeria wano mu Lagos si banambwa ale sibaseera nnyo mbayitamu nze wendi byonna bwe bityo mpolampola kolagana n'abantu bangi kale akagambo kakasemba nze nkute akagambo kange full stop nenga akagambo akasembayo Biswanka top CEO Biswanka Unity Platform presidential candidate 2026 kasubent si diversion abantu be mubende si diversion serious njala kununula ttaka lyaffe takabali twala nnyo omukulu bwati bayogedde mu bufu bwennyini nga atumidde ababupu ngenda kozesa akakisa kano tumireko omukulu amanyikiddwa Sami the Mighty Family president CEO soup oba yaddawa nawe yakola kampuni y'amafuta
eno kugundi kuyiganga ngodda muyiganga side zeyo mugambe njagala gulamu share diri eyo yiganga nato yingira yiganga alagage oba comedy mwe naye comedy naye kyatugamba nga gwe kyo tugamba kitujjo twa mugambe njagala gulamu share mu mafutage ngenda mukubira kasimu tunyumyeko munywanyi nenga basobole banya mwe bala ababaddeko kuva twatandikidde nze omwana ate nze soda Export TV nkoze ne abe mukama katonda omulungi abatukumire nange kankubuzeemu werabawa mu myaka 3 okuva kati myaka 3 nga miwanvu taata kale mu mwezi gumu wano wendye makindi kankuddemu nga wedda wonzira mungu werabawa Kampala Uganda ngokola ki bino byennyini byenkola mutaata nga nkola ebyokwetunda bangamba wetunda bituufu byetuwulira oba si bituufu ani yagambo ye wangi ani yagambo ye yannamuzaako batugamba omwana soda ensonga zino bwe mutubeerako ensonga zino njagala ozitwale serious omwana soda Export TV to the world.